Wegobeko ebisiraani otereze obulamu bwo. Oyagala kumanya ani akutambulirako, ani atakwagaliza, ani akuloga, ani akutambulirako, akuteekako ekiisa ekibi. Oyagala kwegobako bisiraani ebiri mu bulamu bwo nga gwe buli kyokola kyagaana, tebakwagaliza, buli kyokola tekijja, mukama wo takwagala, oyina ekiisa ekibi, tebakwongeza musaala, ku mulimu wonna tewali akwetaaga, kababe baneiba w'osula ng'abantu bonna tebakwagala. Muganda wange omwana ow'obuwala ali e Bulaaya, naawe omuvubuka omulenzi ali e Bulaaya, eno vidiyo yammwe, bino ebintu tubyetaaga, mujje twekoleko nga tukozesa ebintu bya bulijjo. Nabagamba nti nno ebintu bineno ebimu iddagala yadde nga tuba tetulimanyi. Amanya yenze Sheila Adita, wano waliwo ekigambo subscribe kikwatemu, waliwo akapeesa waggulu kakwateko, akapeesa ako wonookakwatako bajja kuba bakuwa notification buli we tuteekayo vidiyo empya. Ate wo subscribinga oba ofuuse omu ku bammemba ba channel eno, naawe nga tukusaba obeerenga okomentinga ebimu ku bye tutamanyi, naawe obeerenga obitutegeeza bannaffe beeyongere okubanga bamanya. Olunaku olwaleero nzize n'otya bw'oyina okwejjanjaba ne wejjako ebisiraani, n'onyweza ssente, n'oyongeza bakasitoma mu bizinensi, n'okola ebintu byonna nga buli kimu kitambula bulungi, n'osikiriza bakama abo babeere nga bakwagala, bakama abo basike emitima babeere nga bakukkiririzaamu, babeere nga nawe bakulaba ng'omuntu. Okoowa okubeera mu mbeera embi wabula nga weekozeeko, ng'okozesezza ebintu byawaka. Nabagamba lino si ddogo, tukozesa bintu byennyini bye tulabako okubeera nga tutereeza obulamu bwaffe, yadde nga abantu gye tusinga okugenda be tuyita abasamize nabo babikozesa, naffe tugenda kuba tubikozesa mu ngeri ennungi, mu ngeri etamenya mateeka, mu ngeri etagenda kuleka muntu yenna ng'akaaba. Kuno kwetereeza, mubadde mukimanyi nti nno naffe abaana abakola e Bulaaya, bakama baffe bakola ebintu bingi nnyo ne batuloga, bakama baffe batukola ebintu bingi nnyo ne batulemeza we tukolera. Gw'ogenda okulaba ng'ewa mukama wo okoze emyaka egisukka 2 tovaawo, muganda wange nabo bamanyi okubeera nga batulemezaawo, bamanyi okutweyambulirirako, bamanyi okutubbako emikisa, bamanyi okutuyoola ebigere. Yene saawa naawe obeere nga weetereza ng'okozesa ki, ng'okozesa butungulu. Amanya yenze Sheila Adita, weebale nnyo kuneekuumirako. Gwe wenna atanaba kuba ng'osubscribinga ku YouTube channel yange, muganda wange jangu osubscribinge, naddala ng'oli mwana ali e Bulaaya, omuwala akola e Bulaaya, omusajja akola e Bulaaya, jangu osubscribinge. Bino byenjogera obyetaaga nnyo. Njagala nkusomese naawe oyige, obeereko b'olisomesa gye bujjeyo mu maaso. Jangu tuyige okutabula eddagala, jangu tuyige okwekolako, jangu oyige engeri y'okukolamu olususu olabike bulungi, obeere nga gwakyasinza okubeera ne kibaby face ekitaliimu mbalabe, ekitaliimu nkanyanya, ekitaliimu namakula, omutali luyobyoyobyo, byonna ng'obyejjeeko. Jangu oyige nange Sheila Adita. Baganda bange gwayina ebisiraani, oba baganda bange ng'embeera ekuyinze, ng'oyagala kutereeza bulamu, kwata akatungulu. Funa akatungulu ako akali mu nnyumba ya mukamawo, kwata akatungulu kasaleesale pieces, okateeke mu mazzi, mu bbaafu yo ey'amazzi, okaleke kasulemu. Wabula bw'okeera ku makya, aga amazzi gennyininyini agalimu obutungulu, sabirako buli kimu ky'oyagala. Saba okwegobako ebisiraani, saba okunyweza ssente, saba okuganja, saba okwagalibwa, saba abo abakusuubiza babeere nga bakuwa, saba okubeera mu mbeera ennungi. Ebisiraani byonna byonna byegobeeko, saba bintu birungi byokka. Muganda wange amazzi ago ganaabe. Osobola n'okuteekamu omunnyo mu mazzi ago gennyini agalimu obutungulu, n'oteekamu omunnyo ogwa sea salt, n'omala n'oteekawo akasalaba, n'ogamba buli kikyamu kyonna njagala kikulukute n'obutungulu buno, kikulukute n'omunnyo guno. Osabe buli kimu ky'oyagala, weggyeko buli kisiraani kyonna ng'okozesezza akatungulu, ng'okozesezza akatungulu akalimu omunnyo. Muganda wange, kino kikole ennaku 3 zokka oba wiiki yokka, ogenda kulabawo enjawulo. Igwe ayagala okumanya baani abakuloga, ayagala okumanya biki bye bakukola, ayagala okumanya baani abatakwagaliza, ayagala okumanya lwaki embeera yo mbi, ng'oli mu mbeera mbi, nga ofuna ebizibu bya buli ddakiika naye nga tomanyi muntu kyabikutuusaako. Muganda wange, kwata akatungulu ako,
obeere ng'okafumitamu empiso nga bw'ogamba buli ankola ekikyamu kyonna njagala mutegeera olunaku olwaleero. Buli atanjagaliza andoga anjoola ebigere njagala mutegeere jangu nkumanye akatungulu ako funa w'okasimba. Munnange ogenda kuloota buli kimu. Ogenda kumanya abantu abo weziba bizinensi nga ze babadde baluga zigenda kufa we baba nga balina ebikyamu byonna bye bakola byonna ogenda kubanga obiraba. Gwe aloota ebirooto ebibi oba ng'oyagala kumanya feesi ya muntu yennyini nnyini omukwatire mu kikolwa salaasala akatungulu ako okateeke wansi w'ebigere oyambale stokisi ogenda kufuna ebirooto by'abo abantu ng'olaba ne feesi zaabwe. Kati nno byebyo ebimu ku migaso gy'obutungulu. Obutungulu buno eno nabwera kafulu nnyo mu kukola enviiri. Abaagala enviiri ennungi akatungulu ako kasaleesale kasuze mu mazzi kateeke mu kakebeko bulungi nnyo obeere nga oteekamu mu nviiri okutta obuwuka obulya enviiri. Gwe wena atanaba kusubscribinga muganda wange jangu subscribinge ate era olaikinge vidiyo ogisheyalinge n'ogisheyalinga ate era okwate ne ku kade bajja kuba bakwa notification buli lwe tuteeka vidiyo empya embaagala nnyo.